Akabuga Mayuge wadde nga kali mu kyalo okufaanako n'obubuga obulala, omugotteko gw'amayumba bye baana baliwo nga n'omuwendo gw'abantu mu kadde kano gweyongedde. Kano kasanga mu disitulikiti y'e Mayuge mu bitundu by'e Busoga ng'okatuukako ova mu kibuga Kampala okwata ku luguudo lwa Jjenjayiga nga highway n'ovuga kilomita 13 mu kabuga k'e Musita akasangibwa ku luguudo luno owetera n'odda ku kikubo eky'ettaka ekiri ku mukono gwo ogwa ddyo ng'okuva e Musita okutuuka mu kabuga kano ziri kilomita 17 zokka. Wabula abamu ku batuuze abali ku luguudo lwa Namayingo Busia Majanja olugenda okubibwa kolasi beemulugunya ku kitongole ky'ebyenguudo ekya Uganda National Roads Authority obutabalirira mu budde ekyetedde omulimu okutambula akasoobo. Awamu n'abaana okugamba nti tebasoma nga tusuubira nti kugamba bajja tusasula abamu tuveewo bakyatulemesezza okutuusa kati tetumanyi kigenda mu maaso. Twagala batusasule tulyoke tugire ki tubakkirize era buli lwe bajja wano nga bakontrakita naffe twekalakaasa nti awatali kutusasula tetuyinza kubakkiriza kukola kale tulina okusasula ssente nga pulezidenti bwe yasuubiza. Tuna oluguudo okuva e Musita okujja e Nankoma Namayingo Busia, oluguudo lwa itaka lulina ebiina lukademi okuwa. Kimu ku bizibu ebikwaganibwa nti Mayuge district tesobola kutambula nga oluguudo olukulu oluconnectinga ku border lukali kukyamu. Saba gavumenti etuyambe ekole ki teide eringirire ku nnima bali kulima Mayuge district. Engire dini nga luuka waona na mutumba ngira anungi aye Mayuge ne yali yaki tuli bubi batuloboze ku wira ku luguudo olw'ebonda bonda tuli bubi ebiina ojo tukanga bisi okubera abasabaze ebigwo batuloboze ku cabinet nga ya bongo chairman wefe bana batuloboze ku tuli bubi luguudo lufino kati kwe mulugunya ino botuke bukalenze na kigo luguudo lufu butiweira ku batusubiza clearance abali meza ba China mabale bali kwiba bwibe baleta tipa basenanga bagolola mbo okusema ine computer bazi kweka kutalo lwali ku district lwamanyi nyo lwali wamanyi sima ezomu office ku district sikwatagana ebyo luguudo. Bano beekokodde embeera y'enguudo ekiviiriddeko obulamu bwabwe okubeera matiga. Abantu wano kyapati tulya ngubu buli kimu kyona nga yakyonga tulalabulala bwa musuuda n'obwetaavu nti abasawo mu health center siri batono ate abalwaire bangi. Mayuge tulina abalwaire bangi nga wookiwulira nti ffe twabona nga aliwo obwetaavu twataawo ebitanda tubatoolako omusaayi yetaaga twongere okufuna amadwaliro agandi okwongera gwe tulinago. Abali ku luuyi lw'ebyenjigiriza bagamba nti gye buvuddeko abazadde babadde beesuulirayo gwe naggamba naye wetwogerera batandise okujjumbira okusomesa abaana ekyongedde n'amasomero mu kitundu. Basasula ebisale obyagana nga ensasula yaabwe eri gansi mu kumiitinga ebizibu eby'eisomero. Mu baana bano okwidda ku isomero bwaidde olw'ebbaza n'olwokubiri olwokusaba olwokuna taida omuzaire tekimugemaku alowooza mwana wa Pulezidenti Museveni. Tibabagulira bitabo, tibababa uniform, tibabalambula, tibabaliisa ku masomero. Twenda okubiriza abazaire ab'omu Mayuge nti nga twenda okutumbula ebyendegereza abaana babatwalenga ekintu ekikulu abaana babaga ekyokulya omwana ali endala abatasoma bulungi. Kati nga bwe tulina UPE, USE tewali nsonga lwaki omuzadde agamba nti alemereddwa ebisale bw'aba tasobola kujjanga eno ewaffe mu private aba asobola okugenda mu government school n'aweererwa omwana.